Omwana omuwala omubiri gwe gwansonyi. Buli kiri ku mubiri gw'omwana omuwala oba kugulu oba kisambi oba kiki, omwana omuwala ono omubiri gwe Allah yagukola nga gwa kitiibwa nnyo. Kyovula nti ffe Abasiraamu baatugamba okwebikka, omubiri guno gwetaaga okubikka, okitegeera. Naye nze mbadde ngamba nti omwana yandikuze ng'akimanyi bannange nti omubiri gwaffe guno buli omu aba agutunuulidde, nti gwe kubanga babasajja balina amaddu mangi nga bwe nakugambye nti ye omusajja atunulira omwana nga end result erina kubeera eri. Gwe yambadde kubeera smart. Waliwo omuntu agamba nti njagala nyambala empale yange ndage calves zange just to be smart, nga talina ina intention ndala yonna. Ne kati yamulaba naddala opposite sex alowooza kintu kirala, yamulowoleza birala. So abaana bandikuze nga bakimanyi nti emibiri gyaffe gino girina okuweebwa ekitiibwa, nti giri so attractive. Noyambala omwana ekifuba kyonna nga kiri bweru, nga mabeere gabipingako side. Kibi nnyo eri omwana omuwala nti ensi eba ekujajinga bulala. Kivula bolinze olowooza omuntu nti malaaya naye nga sina malaaya. Kati omwana omuwala kyobeera oyambala ddala bayika, erina kubeera munda, tolina kuyisa bweru bisambi. Abayogedde nti ayambala bubi babadde batuufu, abagambye mbu yandibadde ayogera omuntu batuufu. Bonna batuufu, bonna tubeetaaga. Kati oba ovudde n'ogamba nti kubanga oyo omwana ali independent, lwaki mbasiimira ku magulu gange nenjogera nga yavuddeyo n'akyogera n'agamba gundi wakoze bwoti ne bwoti n'ekikyamu. Njagala twogere ku nyambala kubanga ennaku zino kirabika ng'ekisuse nti n'obwo bwennyini bwe mbadde njogerako bu bikers nti kati zaafuuse empale. Oli ayambala t-shirt n'ayambala bayika nga bayika y'empale, so n'atambula n'agenda. So oyogera ki ku nsonga y'ennyambala y'omwana w'obuwala ennaku zino? Ensonga y'omwana w'obuwala yandibadde nnungi singa nnaku zino oba mirembe kyo oba erijja, kubanga omwana omuwala omubiri gwe gwansonyi. Buli kiri ku mubiri gw'omwana omuwala oba kugulu oba kisambi oba kiki, omwana omuwala ono omubiri gwe Allah yagukola nga gwa kitiibwa nnyo. Kyovula nti ffe Abasiraamu baatugamba okwebikka, era Allah yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti agambe bakyala be n'abakyala babakkiriza n'abaana bafuuse ba adolescent beebikka okuggyako face n'engalo zino, olwokuba nti omubiri guno gulina okuba protected. Kakati eyo nvudde simanyi mu Bible kyeyogera kwambala, naye nze kyeŋŋamba nti what distance and in fact batugamba relative yayinza okugamba ndi decent nga yambadde shirt dress ayambadde ne bayika ye n'alaba nti ali decent okusinzira mu community mwali. So omubiri guno gwetaaga okubikka, okitegeera. Naye nze mbadde ngamba nti omwana yandikuze ng'akimanyi bannange nti omubiri gwaffe guno buli omu aba agutunuulidde, nti gwe kubanga babasajja balina amaddu mangi nga bwe nakugambye nti ye omusajja atunulira omwana nga end result erina kubeera eri. Gwe yambadde kubeera smart. Waliwo omuntu agamba nti njagala nyambala empale yange ndage calves zange just to be smart, nga talina ina intention ndala yonna. Ne kati yamulaba naddala opposite sex alowooza kintu kirala, yamulowoleza birala. So abaana bandikuze nga bakimanyi nti emibiri gyaffe gino girina okuweebwa ekitiibwa, nti giri so attractive. Noyambala omwana ekifuba kyonna nga kiri bweru, nga mabeere gabipingako side. Kibi nnyo eri omwana omuwala nti ensi eba ekujajinga bulala. Kivula bolinze olowooza omuntu nti malaaya naye nga sina malaaya, just lwakuba nti ennyambala ye eportrays ekintu kirala nnyo, omuntu amutegedde bulala. Hajati ku nsonga yennyini, kubanga mu Abasiraamu nga bw'ogambye mulina okwebikka okuggyako feesi n'emikono. Naye nammwe mpulidde kubabuulira enjiri Abasiraamu nti tolina kwambala hijabu nga eraga calves. Naye ate naffe bye tulaba kati hijabu ze batunda ziraga buli kimu. Era lwakuba nti sikusomesezza deeply nyambala yaffe, era ku nyambala okwo era baatugana okwambala hijabu ekulaga calves oba eri transparent oba yeefaananyirizaako ennyambala y'abasajja. Okitegeera nti omwana n'oyambala empale oba bagambye nti oyambala ekiwanvu obika amagulu, ate n'oyambala empale y'abasajja kubanga yeefaananyirizaako costume y'omusajja. Kati gwe omwana omuwala tolina gyambala, bambadde sikunnyonnyodde details ezo. Ne hijabu eraga calves nayo tekkirizibwa, era kuba omwana ajja kwambala ekiwanvu nga kikomeeri naye nga see through,
buli kimu okiraba ekiri munda era tekikkirizibwa era macha zino obusiraamu bugamba nti twambale bulungi naye waliwo n'abaana ab'obusiraamu ng'era mu butuufu era ne bambala bubi bupatwa babwambala naye nga ye Shakira oba ye Kulthum oba ye Amina so nze njagala buli mwana ali eyo oba musiraamu oba si musiraamu amanyi nti omubiri gwaffe gwa nsonyi nti omubiri gwaffe gwa kitiibwa nti buli agutunuulidde ye alowooza kirala tebalinga ate bba abasajja oba mwana wa buwala nga yakutunuulidde ayinza okugamba maama ono nga yeemansudde bulala oba ali ku ki omusajja ono ng'anyumye ndowooza asobola okunsanyusa bibaawo ebyo so omubiri gyaffe tukiprotecting Jala twogere ku buntu ng'obwo ennyambala eyo eya bikers ennyambala eyo eya patra kuba eringa kati ye trendinga eriwo ng'oggyeko damage omanyi waliwo ne damage olyambala damage wano waliwo ekituli wano waliwo ekituli ng'omubiri ogulaba bulungi okutwaliza awamu ennyambala eno yo gw'ogyogerako ki ennyambala yanti si ntuufu nga weŋŋambye kati omwana omuwala kyobeera oyambala ddala bayika erina kubeera munda tolina kuyisa bweru bisambi si kirungi nga egambye nti omuntu ajja kutunuulira alowooze kirala ogenda ofuna naye ebizibu bagambe nti gw'oyambala bubi naye nga ate mu butuufu gw'obadde oyagala kwambala kubeera mbu simaati simanya kukola otya to make a statement nti bagambe nti nyumye naye nga mu butuufu oyambadde bubi balina okuba nga tebambala buntu obwo si bulungi ojja kufuna ebizibu osikiriza abantu abasajja balina amaddu abantu bakujajinga bulala society ekutwale bulala balowooze nti oli kya naye nga ate si kyoli naye nga gw'oyambadde bintu byo so nze nkivumirira era abaana mbabuulirira nti baleme kwambala buntu obwo buntu bwa munda si bwebweru weyambadde kabayika taako sikaati njagala okuwa ekyokulabirako kuba abamu abaana baffe kwe balabira be bamu ku bayimbi naye abayimbi baffe abasinga in fact ennaku zino babagamba bo baakoowa kubanga abayimbi baakoowa kuba bo bambala kye baagala yagamba nze kyempulira nga njagala okwambala olunaku olwaleero nga nva ewaka kye nnina okwambala kakati gw'oba onjajinga otya ebyo bizibu byo naye ng'abaana baffe kwe balabira nja kuwa ekyokulabirako nga Winnie Nwagi nja kuwa ekyokulabirako nga Spice Diana nja kuwa ekyokulabirako nga Sheeba bano bwabulira ng'ayagala okuveeka bw'ayambala embeera eyo ng'abaana baffe kwe balabira gyekyogerako anti manyi abayimbi abo okuyimba okwo okw'ennaku zino I think abaana abo no balina ba role models baabwe the western world nti ndaba Rihanna engeri gy'ayamba Rihanna ebiseera byabadde tannazaala abadde lubuto naye ng'atambula bukunya ng'afuukirira musezi yennyini mu miyamiwa kwegamba ye omwana n'akula oba abana abayimbi baffe ne balaba nti nange njegambe nga Rihanna kiri nomo kugamba mbeera wakabi kugamba nga bye bibeera nga bye beegomba bo ng'abayimbi kati ate n'abayimbi balina okumanya nti the celebrities omanyi obeera celebrity nti obulamu bwo tebuba bubwo obeera n'abantu bangi nnyo bakutunuulidde kyovula nti oba oliawo n'abaana baffe bambala bubi nti bambi akula alaba abo booyogeddeko bashiba baani Nwagi baani ng'abaagala bamuyimbira bulungi bambala we batyo n'alowooza nti kyekituufu kugamba naba nga mwana muto atandise okwegomba ennyambala eyo n'ennyimba zonna azimanyi ayagala azine nga walaba omuyimbi we kugamba nga faani already n'ennyimba zonna azimanyi ne buli kikolwa na nnyambala buli kimu so nze mbadde ngamba nti bandibaddeyo nga bakimanyi nti the celebrities ate abantu bangi babatunuulidde ate tulina ne values kati bo bali beewaabwe it's okay nga wegambye nti distance kisinzira oli luddawa bo ye abalaba ali decent enough neffe ewaffe in the African morals and values tosobola kwambala kantu we kati n'ogamba nti yo decent muzungu ye kasita abikka ebbeere ye kiba kiwedde nate ffe waffe oba olina okwebikkako mu Africa kugamba tusaasire bamenye nti balina okuba a little bit more decent kubanga abantu bangi babatunuulidde kuba they are celebrities buli muntu amutunuulidde abaana abato abantu abakulu munaddala abaana baffe kati bano abato betutunuulidde nti ye future yaffe nga bakimanyi nti waliyo abaana abantunuulidde eyo nandibadde ate sitambula nga ndi bukunya nti n'omwana eyo gwenteekamu ekintu nti olina kubanga oli mukunya naye nga toli muzungu olina tambula nga oli bukunya naye nga toli muzungu oli mufirika
oli mu Uganda oli munnayuganda tulina values zaffe gwekimanyi tunera mu bbanga tonera nze neyaliikirira nagamba Rihanna atwambalidde nga ali bukunya trend egigenda kujja abaana benga batambula bali bwereere naye nga tefe mu Africa omukyalo olubuto yeebikangako tiyatambulanga nga ali bukunya olubuto lwaluwanga ekitiibwa era bagamba tokola kino tokola kikuba oli lubuto nze kikenda funa olubuto lwamwana nange bambuulirira ngestation eri awo engeri gy'olina okweyisaamu olina by'otalina kukola nga oli lubuto naye kati ebyo byonna byavaawo naye nga just kuwa mwana ono kitiibwa naawe omukyala okwewa ekitiibwa nga maama ng'omukyala ate nga alwanira eddembe ery'abaana b'obuwala ate era abayamba okulaba nga beekulaakulanya okutwaliza wamu oyogera ki ku sinariyo ya Sheeba? Sheeba yavuddeyo n'agamba nti waliwo omusajja eyamukwatiridde yaziise bad touch gwe nga omukyala ate era nga abuulirira abawala ate era nga alwanira eddembe ly'omwana w'obuwala bad touch eziziriwa anti bonna babadde batuufu abayogedde nti ayambala bubi babadde batuufu abagambye mbu yandibadde ayogera omuntu batuufu bonna batuufu bonna tubeetaaga kati oba ovudde n'ogamba nti kubanga oyo omwana ali independent lwaki mbasiimira ku magulu gange nenjogera nga oyavuddeyo n'akyogera nagamba gundi wakoze bwoti ne bwoti n'ekikyamu okitegeera n'otakkirinanya n'obeera nga oyimidde ku magulu go n'otaanya bulungi ensonga yo n'ennyambala eno nga wegambye nti baabasajja batulaba bulala buli w'oyambala bw'otyo okitegeera nze sirooza nti nga nyambadde nti omuntu asobola okuvayo n'atandika okunkwatirira okuggyako nga nsolo nga kiri too much really okitegeera nti emibiri gyaffe gino gya nsonyi gisikiriza tulina okuba nga tugiprotectinga kati n'abasajja ate nabo amadu nabo bagakuumeko okitegeera makyazi omwana ono ayambadde bimunyome kuba abasajja mutunyoma nyo lwaki mutunyomera mu birala naye oba oyambadde omi n'atakunyoma nagamba era oyo naye oba lwaki ayambala bw'atyo wegumyako nekyammwe nekyedimandinga musome ku dduwa alaba kaka n'abasomi b'edduwa nekyebayita I know ya kituufu kugamba yakikola tiyakikola kintu kituufu yakola kintu kikyamu kubanga toyinza nawe ate kwewa batakuwadde that's disrespect toyinza kutandika kukwatirira muntu yakola kikyamu nnyo era nkivumirira kati mpozi n'omuwala naye alina okukyusamuko ku nnyambala akatonotono alime kubanga atambula bwereere ffe sheepu tuzirabira buli kimu oba okiraba buli kimu oba okiraba gamba naye yeebeereremu makyazi munange ye sitayiri ye amanyi nti bafaani be wabakwatira awo nendoza alabye bibyamuleetedde naye nga n'abasajja nabo beebeereremu toyinza kuva eri san offense onkwatako otya nga sikuwadde permission kiyinza omuyisa obubi okiraba kati oyo omuwala ayinza okuba nga ayambala bw'atyo kusanyusa bafaani be so si kuyita bamukwatirira okitegeera kwegamba yempabula gye tuwabula abaana abo nga ye bambi tayambala kuyita nti bane mujje munkwateko nedda ye ayambala bw'atyo akimanyi nti wenyambala bwenti wenzina bwenti nyumirwa abafaani bange era oli ne waba avuddeyo najja n'azina naye its okay gyali naye nga tetayagala ate kati gw'ova eri omale gamukwatira ne intention ze endala ziri ill singa yabadde gwaja ati walivuddeyo omuntu n'omwasanguza eri alla nga lwaki simwasanguza nandibadde musuuwinga nandi musuuwinze kubanga nze ndikyakulabirako kuba neebuuza kati waba ne Sheeba yasuuwinze neŋŋamba omwasanguza n'ogamba nti oyo kisubi yankute bw'ati anti kakisinziira omuntu olusi wakola ensobi ye n'agimanya okitegeera ba olumu omuntu gwogaziya ensonga omuntu ajja n'akola ekyo n'omulaga nti tekikusanyusiza n'apologize ng'oyinza omuleka on a human level omutegeeragano ya bulijjo naye wakikola ate n'alaga nti ye wakabi nnyo tagambwako oyinza okundeetera obusungu n'enkusuwinga oba abantu bangi nnyo batunyiiza nze njagako ku example driver wange nabeerako mu bizibu nanvuma nabe nanjogera ebigambo byali bingi nnyo nenteekayo omusango nali ngenda musuwinga era omusango ogwo kesi yaliwo naye weyandaga nti yeemenye n'abantu abakulu ne bagamba musonyiwe nakireka nti omuntu amanya ensobi ye omusonyiwa naye walaga nti ye tagambwako ye wakabi biki munnange nno etteeka terina gwe litakwata maybe okujjako president yekka abeera mu ntebe nete buli omu teri ali above the law omwana akugulirako omusango ne gukunywa kakkana nga bakukubye ekitali
so okoze ensobi olusi kyaitwani yekukemye manya ensobi eyo you apologize woweefula nti oli wakabi bajja kusiba nange mwawomba muwagira amusiba nga tumaliriza hajati nzikiriza era mbuuze ekibuuzo ekiyinza okuba nga tekikwatagana na bino bye tubaddeko bya mwana w'obuwala neera bya mwana wa buwala kubanga mbaga embaga yo bana nalaba ku Idi awo ng'ovuddeyo ogamba nti n'omwezi ne mugutuwa era bya mwana wa buwala bayirenze ebyo nambikola kulaga mwana wa buwala kiki kyalina okuba banze bali bankubyeko ku mbaga okitegeera so omwana ono omuwala ntunuulidde mba njagala kimanyi nti omuntu omala olina okusoma n'ofuna degree ate balina okuwasa tolina kwegaba wa musajja ti omusajja aba agambye nti kati abaana bagenda bacomplaining nti abasajja tebakyabawasa gwe wennyini omusajja agambye nti I love you ogenze we ku weekend ononayo ki okitegeera omwana n'omulaga nti omusajja aba agambye nti I love you asooka kifule fomo akuwoowe omwana omuwala buli omwali entitled okwambala ku gawuni okitegeera so ebyo byonna mba njagala omwana ow'obuwala ali era gawuni eyo ngimudelegatingidde ayambale ku gawuni eyo omuzadde asanyuka afune ku ssanyu nti omwana nga amaze okusoma omwana wange alese omusajja n'amwabaza ku gawuni okitegeera ne inshallah mu December nga 18 y'embaga nga 25 November kwekwanjula nkyagaliza buli mwana omuwala ali ekyo so tugenda sigala kati nga tukuyitaani amannya go ganaba gatambula anti kati kyemwagala nze kyemumpita neza amannya gonna gange erinnya ly'omwami wange omugenzi Muzaata nkyamulaba nnyo mu bulamu bwange kubanga nakulira mikono gye kugamba obufumbo obwange bwali so unique si bwangu nnyo mu bantu abangi kubanga ebiseera ebisinga abantu bafumbirwa bakulu naye nze nagenda mu bulamu bwe oba yajja mu bulamu bwange nga ndi muto yanjigiriza ebintu bingi yateeka nnyo ettaffaali mu bulamu bwange nga nkula so nkyamulaba nkyamuwulira nga muzadde wange mpulira buli azaamanya kyovula foundation ze nkyazitambuza nti yagalanga nnyo okuyamba bamulekwa kantwale legasi ye maaso kati ne had to move on ba Allah yali amututte Allah ate yennyini nampa omwami omulala so kyemwagala kyonna erinnya ly'empita ly'empitaba Dr. Hajati Muza eririwa nabunya eririwa manamunye baba beddirangeye ndi muzukulu wa Kasujja gwogenda okukola embaga nga meeting zitambula kubanga zitambula naye tomanye embaga kale y'omwami yakola embaga ffe abaana b'obuwala tukola kwanjula kati ye bakole meeting z'embaga naffe waffe tukole ez'okwanjula naye nga bikyali nnyo mu family kati mami wange abikwasaganya ne leeta nange njaleeta mikono gyange on board contributing amanya besagala ba contributing bamba sagala bajje soko okaddemu si buli omu tofubutukayo mumpeleza ssente z'ombuno za contribution mala zikusaba kuba nyinza basagala ojje ku mukolo gwange lwaki ososola nga nsuubira nti bw'eba contribution ya mbaga ffenna abakwagaliza si mwenna si buli omuntu yanjagaliza mulimu abantu abalina obujja si buli omuntu aba akwagaliza era toddangawo ne weerimba mbu buli muntu akwagaliza ekirungi kati ate mulimu ne bemmanyidde ddala nti oyo tanjagaliza kati mbasaagala ajje ku mukolo gwange ajja gulabira ku TV inshallah togukwate n'oguteekayo ajja gulaba lwaki nedda olinga agamba nti oba mwogere kale njagala kyolekera bannayuganda ajati naye katono nga tonnaba omuntu ayinza okuba nkimanyi abantu beesunze embaga eno nkimanyi bagyesunze era oli ayinza okugamba nti bw'eba honeymoon wandyagadde ebeerewa nawe ebintu biri private honeymoon tumanya gye mubeera nembaga ogenda sinaba najjogera era saagala oyogerewo kugamba mpola mpola nze siri muntu wa bulijjo mulimu ebimu ebirina okuba private bwemunajja ne mutu w'obutwa tujja teekamu ez'ennyonyi
tiketi mpaka mujja kumanya nga tuvuddeyo tutaba tuvuddeyo tujja bategeeza kale atulabu mulungi saagala Ajati kumuwangaaza nnyo njagala atulekereyo akagambo tubeere nga tumusiibula okutwaliza wamu kikyolekera bannayuganda aba Ajati kyosembyayo bannayuganda kyembalekeramu naddala abakyala balina okukola ennyo omulembe gwakyuse tulina okukola abaami abali eyo manyi mwe ba breadwinners mwempoweringe bakyala bammwe lw'olikeera enkya n'ofa ng'oli mu kabbuli wali ovunda ng'abaana bo ne mukyalo ba maids eri balamu be lw'olitegeera lwaki wakodowalira omukyalawo omukyala yenna alina kasente ng'omwami we tali bulungi musike ku mukono omwami wange alina kapito wa $5,000 gwe olina bukadde muweeyo akakadde ayongere mu bizinesi kubanga naye ala lwalikutta n'akujja mu nsi lw'olimanya nti omwami wo walina omwempoweringa ng'abonaabona n'abaana bammwe be mwazaala kyembakubiriza tweyambe twagalane tukole nnyo tweyanze gatulaba omulungi tetujja sukkawaawo njagala okwebaza ggwe asobodde okuba nga otulaba olunaku olwaleero tujja kuba nga tuddingana Ajati waffe tujja kuba nga tugenda mu maaso n'okuba nga atuwa ku programs zino ez'enjawulo ez'enkulaakulana okutwaliza wamu ez'ebyenjigiriza abaana ba buwala obiwulira ebyo byonna okutwaliza wamu weewaawo tuddingane nate omulundi omulala mubeere bulungi mweraba